then NUPA nayo 290 mu basentebe NRM 378 NUP 292 a total ya 693 and I'm wondering how about Kampala? I'm wondering whether what went wrong kizibu kyobuzibu bwavuddewa kisooka njagala kusooka kusaasirako bamemba baffe aba National Unity Platform ab'Ettoloma sub-county mu Katakwi be babadde bakomyawo forms ne babateega ne bakuba ne babajjako forms eza National Unity Platform kulonda okwabaddewo ne babatematema zasome ebyafaayo Bufalansa yafugibwako be bayitanga aba Bourbon monarchy oba ajuulirako nereetawo enjogera nti they learned nothing and they forgot nothing. Okulonda kwonna okuliwo nga muli under state captured institutions nga wana abasajja mutandise n'okulowooza n'abaasomanga Museveni mutandise okumuyita Katonda nawulidde mutandise okuprofesayinga mbu Museveni kati Katonda abano be bayivu mulina wano kati bemulowooza nti in charge of this country batandise okuyita omusajja nti Katonda ebijja mulina okubigumira. Nze tewaliwo kye neewuunya kipya kati bano abasajja n'evvu mu kyoto balibba. They are too desperate. Ne booleka obusa bw'embuzi babubba ne balabireeyo nti zino si mmwanyi bubadde busa bwa mbuzi. They are too desperate. They can even steal from their pockets. Kati mwebe neewuunya simanyi muli basama kubanga ulirija sebo nzekugamba muzze muwangula mu urban areas wakiso wadde kyakulabirako kakati nkuwa kyakulabirako ebya urban area biveeko mu bitaliiko urban area na rural area ate bana abasajja kye baasoma tebalina nsonyi bakalu akubba n'asigala ng'ate yakubye enduulu omubbi yakuba enduulu era ogenda kubalaba batubbye nga bwalaba wano kukalulu k'ekawempe akannalukoola agabbi ng'ate geegakaaba nogamba tuli mu nsi eno bano abasijja tulina booba twayingira dda nti kati sitaani ali in charge of this country openly mu buli kimu. Kati nze siralika njagala kwebaza abavubuka you are our heroes aba participate nze nasoose kulaba waffe nina ekyalo kyewaffe ekyebuyungwe nabagamba nti ffe wane waffe ebuyungwe ekibiina ky'NRM tukirabanga ekikiikirira sitaani agenda ku layini eyo ffe tukiyita saakiririigo bw'ogendayo oba ogenze kakati ne tubanyonnyola ne tusomesa abantu ne tubagamba tujja kukozesa olulimi olungi honorable tuleke kozesa bigambo bimu ku bantu saakiririigo tekivuma sebo sitaani biki oba obadde tokimanyi ate ne sitaani si kivumo sebo ffe tukyogera simanyi maybe naye nze nkugambye ffe waffe ab'ekibiina ky'NRM balaba so temumanyi buzibu bwavudde ati kyenkunyonyola that was my question gwempa peesi yange ze nkunyonyole ne tunyonyola abavubuka tikuno okulonda kwe tugenda mu sikuttingana Uganda tetandika leero ate tekoma leero mukole kye mulina okukola abamu bagenze ng'okutuuka walonderwa nga bali baabuzeewo dda tebaliiwo abalala mu bitundu ebirala bagenze ng'okulonda okugenda okugira gundi ne bayita bano nga babawa ssente mwabaddemu okugaba ssente wo ne ssente yeese ewaffe ng'ani azigaba bano ab'NRM amanyi bano abasajja bakozesa obwavu nga weponi obwavu babukozesa nga weponi and people are too desperate nti oli ne bwalaba ku 15,000 ayaninga okuzifuna kakati n'awalala wonna tewabadde kulonda era bwe mpulidde namugga akuzeemu ekintu nti oyogera kulonda oba oyogera ekyabadde kyefaanaanyirizaako okulonda naye naawe nga nkulaba omubuzaabuza omuvuga omuzza mu nsiko kuno tekwabadde kulonda this was a by the way era bwe nsanga omuntu ali seeni nga toliiko kikyamu tonywa mwenge toliiko kikyamu kikuli ku bwongo ng'ogamba nti wabaddewo okulonda mba nkwewuunya mba nkutya n'okutya kubanga ekisooka bano bakuba eŋŋoma titwawangudde naye waaba olabyeko celebration zonna ze bakola nga buli gye batera okucelebratinga
nti ne baba bawangudde eroseemu ba celebrating wabalabyeko anywhere nti bali mu celebration zonna. Ekyokubiri ffe twategedde nti bagenda kukozesa buli kimu ekisoboka abantu babakwate abantu babatiise ng'ekigenderwako kyonna kubanga bo kye baagala babadde baagalaza ne temuseka nga mmwe abali wano ffe wano mu Buganda tulina olugero olugamba n'abaana abasajja abali wano baganda ng'ogyeko ne Lwomusana naye asobola okuba nga alumanyi nti awanise tasekerera wankenku embeera etandika bwetyo abantu ne batuuka ekiseera ne bagamba tetukyalaba nsonga lwaki tuparticipatinga kubanga gwe waliwo genda eno precasa ya 2026 kati tugenda bumugenda ne mulowooza nti wetwogera ku protest vote kuba mukitwala literally the word protest protest vote yaffe egamba nti tuludde ebiseera nga twetaba mu kulonda nga tugenda ne tuwulira nga abantu basoma results naye nga tebatulaga zivaawa kubanga ne internet baba agijjako ne bateeka n'okuteekawo ennono nti Museveni talina kuwangulwa balangirira mulangirire directly era ensonga lwaki olaba twabadde tugezezzaako nnyo okusomesa abavubuka okubeera very obedient obutakuba abo ababadde baleeta effujjo naye twagenza okulaba nti this was a lesson nti mu 2026 we tugenda ku kalulu kali akagenda okununula eggwanga lyaffe kubanga bantu abamu badde babasomesa Honorable Kasolo nti Uganda yatandika na mwami Museveni ne NRM nti era wegenda koma nabo bwe tuba tuyingira mu 2026 egaali zino zolaba ziteekebwawo kwegalidde nnyo bw'oba ogenda kwetaba mu kalulu ng'olowooza ogenda kujja n'obubbi buno bwe mwabadde mukozesa n'effujjo lye mukozesa abantu bali very ready enebadde litmus test nti teekawo koolabe nja kusaba producer yongera tulage ebimu ku bifaananyi nga bwe byalabise mu kalulu twalabye okulwanagana ebyokwerinda nga basikanga n'ebitogi n'abamu ku babadde bazze okulonda producer ajja tulaga ebifaananyi mu byalo ng'ompa omuzindalo badde oyogera ku protest vote protest vote n'eggaali zemuga nti zimba eggaali tezaalabise mu kalulu kano temwabikozesezza because mubadde mubikosa okusuubiza nti akalulu kaalu nomugenda tulaba tugenda kagenda kubaka protest tugenda kuzimba eggaali kakati nze mwakakozesezza wano batekakoze nze neewunyisa nnyo omusomesa we yabonaabonanga naawe ku ssomero tukugambe kuno tekwabadde kulonda kwabadde kwefaanaanyirizaako kulonda ate gweoyogera ebifaananyi byebyo kwabadde kwefaanaanyirizaako okulonda ebyo byemu ku bifaananyi ebyabaddewo mu kalulu kano kagenda mu maaso bingi ate kati bakulagako ebyo bye babagirako kubanga nkimanyi nammwe muli w'amateeka gali tutemulaga biri eby'emimbali tulijja kubabeerako bubi nnyo ebifaananyi olaba kati oyo omusirikale omusirikale yakima kyabo ababbi be mulaba abo ababbi boolaba obalaba ekyo kyetaagisa ekyo kyetaagisa ekyo kakati bw'obadde obuuza eggaali eggaali gye tubagamba yegenda okukuuma akalulu era mu kalulu akajja ng'oyawukanako kuno ak'abavubuka tubadde tukalabanga enva endiirwa era this is the first time ey'okulaba sooka owulirize sebo zino zibadde enva ndiirwa sebo naye ffe enva endiirwa bwe ziyika wansi kasita emmere ebanga weeri n'enva zaffe ziyika wansi enva endiirwa owulirize ekyange kitegeeza nti mwakayingiddemu nga temwakatute siriasi sooka owulirize ebigambo byange sooka ompulirize ebigambo byange ffe twagoberedde amateeka for the first time abantu babadde tebaparticipatinga mu bululu lwavubuka era we have the capacity to create effujjo lyonna naye twaganye obutakola ki obuteteekawo naye osobola okuzanyira ku nva endiirwa naye bw'ozanyira ku nva zaffe ziri eziri maini ojja kulaba eggaali ojja kulaba eggaali wano tewalabyeko ku ggaali ojja kulaba eggaali Mwami Lwomusana, I need to pick